Beyond the newsroom, where untold story is revealed. A happy new year to you, comrades. Happy new year to my followers of Beyond the Newsroom channel and the new exclusive. Mubadde balungi nnyo gye tubadde ffenna omwaka mulamba gwe tutambudde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubaagaliza 2026 omulungi ow'enkulaakulana, ate n'ebyo bye muteekako emikono gyammwe mu mwaka guno leka birabeeyo mukisa. Ffe baani abamazeeko omwaka 2025 ne tuyingira omwaka 2026. Nga bw'okimanyi nti omwaka guno gwe gutandikidde mu maanyi, kati tubala ennaku 14 ku kutuuka ku lunaku olw'okulonda omukulembeze w'eggwanga lino omujja. Nze Deniya kutuusaako ensonga z'Ssebasonga, tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom ogukutuusaako ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. ogukutuusaako ate ebyenjawulo. Awo wennyini njagala okusaba gwa mulungi andaba ate era ongoberera nti twegatteko olwaleero ku mukutu guno ng'osubscribingako nawe mu kigambo subscribe, then bw'omala nkoonera mu kadde kaje personalize okateeke okasemo all ofune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Banna iniyale mbatabukidde General Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba ffe tugenda tutamya kutugoba ku flag olw'okubanga mulina ambitions ezammwe ez'ebyobufuzi kuba mwagala otuukiriza self-interests zammwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero bw'adde agenda okusabako atambudde ne flaga ye nga agikutte. Ono nno ye agambye bino sijja kubeera nga mbikiriza. Abasumba ab'enjawulo batadde flaga z'eggwanga mu kkanisa nga bagamba we belong to Uganda era tujja sigala tuli bannansi. Ne banna NRM abamu bavuddeyo ne bayimusa ate eddoboozi lyabwe. Ono nno munnamagye eyeegumbulidde erinnya mu kukola ebintu ebifaanana bwe biti munywanyi naye mukuleetedde osobole okubanga omulaba yaani ogenda kubanga obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku lutikko e Lubaga aliko obubaka bungi bwatuwadde bwenjagala tube nga tutemaatema ate naawe ali eyo andaba era ngoberera osobole okubanga obutegeera. Awo wennyini nzikiriza ate tutandikire wano olunaku luno olwaleero. Njagala kutandikira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wuliriza tugende. Emirembe egyo gibeerawo era nga Honorable Nasolo bw'akyogeddeko nti emirembe okubeerawo waliwo ingredients oba ebinnonogo ebibeera mu mirembe egyo. Kizibu nnyo emirembe okubeerawo nga tewali bwenkanya. So nsaba okubiriza bonna bekikwatako naddala abo abalina obuyinza okufuba okulaba nga wabeerawo obwenkanya, kubanga batuyigiriza nti emirembe si embeera y'obutabawo lutalo wabula emirembe kwe kubaawo obwenkanya. Peace is not just the absence of war but the presence of justice. Alina okuba n'eddembe. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talina ddembe lye ate n'aba n'emirembe. So ffenna kitule emitima nti tulina okukolerera obwenkanya. Abo abalina obuyinza bafube okuba waliwo obwenkanya tusobozesa okuba n'emirembe, ate n'abantu babeere n'eddembe lyabwe awamma emirembe isobole okubukala ffenna. Mutukuvu Paapa alina n'ennyingo gy'ayogeddeko ate nga nkulu nnyo naddala mu kaseera kano. Ennyingo gy'awumbyewumbye mukyayise rule of law oba enfuga ey'amateeka. Kikulu nnyo ffenna ne tugoberera amateeka, abafugibwa n'abo abafuga, abakulemberwa n'abo abakulembera. Amateeka gano gatukwatako ffenna. Kikulu nnyo abakulemberwa okugoberera amateeka, naye ate mwattu kikirako obukulu abo abakwatisa amateeka okuba
nga bagagoberera awo kireetere n'abo abakulemberwa okugagoberera nga gawa ekitiibwa. Amateeka mangi getugoberera era wabaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nnyo ku mateeka agaliwo mu biseera ebyokulonda. Mu kaseera nga buli omu abuusaabuusa, buli omu teyeesiga munne, kirungi nnyo tulina amateeka agakola ku byokulonda era tugagoberere. Waliwo etteeka abantu bwe badde bakubaganyako ebirowoozo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu speech eno mpanvu nene eri mu dakiika nga 6. Munzikirize mbasabe gye tuba tusembyayo wali ate mbawe ne bino ebirala. Lwaki njagala tubitemeteme. Mwaka mupya, nkuba mpya, style mpya. Kati tugenda banga tuyingiza mu style empya, and I believe this year ngenda kubeera nga mbaleetera patana wange tubenga tukwasaganya ensonga zino babiri tu digesting ensonga naawe oziwulire nga ddala tumululudde ensonga. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka bw'olunaku olwaleero bubadde bujjudde ebintu bingi nnyo nnyini ddala, era ng'ekimu ku byo ng'awa obubaka eri abakulembeze nabo be bakulembera. Nga Papa bwe yaweereza obubaka mu bubaka bwe ng'agamba nti wabeewo enfuga ey'amateeka, mu luzungu kye bayita rule of law. Leka ku bantu bano aba bulijjo baleme boggoberera amateeka ng'ate mmwe abandibadde mukulemberamu nga mmwe mumenya amateeka. Kyagulanyi Ssentamu n'akugamba nti kyannaku okuba ng'oli ayogera ku ngeri gye waleetamu emirembe naye ate nga gw'onyumya abantu eddembe lyabwe. It's really dangerous to give people peace and you deny them their rights. No way you can give peace to people and deny them their rights and you say that you brought peace. Kiba kitegeeza nti osiize kazigo ku bikaawa kumululuuza, osiizeeko switi. Keeki ne bweba nnungi etya nga kungulu otaddeko icing sugar nga munda ky'otaddemu kaamulali teri agenda gikuliira, buli omu agenda giwanda. Ye Uganda weetuuse nga buli lw'ovaayo okwogera to raise your voice oba becoming a target oba becoming an enemy of those who seem to be oppressing the people. Kati bino byonna Kyagulanyi agamba balenge bikyukemuko mu mwaka 2026. Kamukwongeremu kokko wano katini tulyoke tulabe ensonga endala. So the message is to wish all gallant Ugandans a successful, peaceful and democratic new year and a new Uganda. This is a new year and we pray that it comes with all the dreams and aspirations of a new country and a new generation. I must also reiterate the message of the Holy Father, the Pope, who has encouraged the world to pursue non-confrontational politics, to pursue peace, but most importantly, to pursue the rule of law. This message is so timely for us Ugandans because in just 2 weeks we're going to have elections, and just like the Pope encouraged, let us seek peace. And you know, peace is not just the absence of war, but the presence of justice. We cannot be peaceful unless there's justice, unless we have the freedom. We encourage the authorities to observe the rule of law, to respect the law, respect the right of Ugandans, and ensure that Uganda goes from this step to a better step. Mr. President, yesterday was not the interest of Ugandans. What do you have to say regarding this statement? Well, in this new year, I will not be in the character of exchanging insults. This is the person that is thinking about yesterday, and our focus is on tomorrow. We are looking at a new generation, we are looking at a new Uganda, a Uganda that is tolerant, a Uganda that is patriotic. We are patriotic Ugandans, that's why we hold the national flag. You cannot be for foreigners when you are so solidly Ugandan. So I will not respond to him. I will just pity him and encourage the younger ones to look at the future and ignore
the evil past. He also talks about the issue of you ferrying buses, a lot of people in your rallies to show that you have support, and yet you don't have support. So he also discussed about you. Kyagulanyi agambye omukulu ow'ebyafaayo oli ali mu byafaayo byadda ate ffe tuli mu biliwona byanja mumuleke maye waliwo kakagenda akagamba do not wake up do not awake a sleeping dog nti embwa yebase togizuukusa something like that Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine avuddeyo obukolokolo n'ategeeza ebigambo bino wammanga agambye bw'ati obubaka bwe asinze okubusigamya ku nnyingo ey'okubanga tufuna obukulembeze obw'emirembe eggwanga eririmu emirembe era ng'agaana ebyobufuzi ebirimu okulumbagana n'okukola obutabanguko ng'agamba ebyo nno tetubikiririzaamu era tetubyagala bwepompawo na kimu kye tugenda kubeera nga tukola wabula n'asaba n'abakulembera nabo bennyini babeemu ensa era bwe bamubuuziza ku bya Museveni okubeera ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu aliko akabinja k'abazungu abamuteekamu ensimbi okulaba ng'atabangula emirembe naye ebigambo ebirala bingi bye yayogedde ng'okuli mbu Nuupu efuna bbaasi n'esomba abantu Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti sina bigambo bye nnyinza kwanukula mukulu oyo kubanga siriwo okubeera nga tuwanyisiganya bigambo kola lutalo lwa bigambo wabula ebiriwo byeraga byokka tumuleke mu byafaayo ate ffe tutwale Uganda mu maaso kubanga ngenda mukuba busu ate munnange tusobole okubanga tuzimba omujiji guno omuto ogujja ebyo nno byonna bwe mbitadde ku mabbali Katikkiro kya Hospital Mayiga leero mu kujja bw'ati bw'atambudde bendera nnungi eya Uganda mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda oba akantu ako ku mwenna waliwo akajjukira erewe njagadde nkakowe ate naawe obimanyi kaakati waliwo wano munnamagye bamuyita Meja M yeeteeseteese okukuba buli alina fulaga n'okubba mbu amaduuka okuli fulaga si bigambo byange byawe bennyini babyeyogeredde kati nno njagala nkuwe katambi ako weerabireko omanye eggwanga lye tulimu n'abalikulembera what are their interests osobole okubanga munywanyi ozitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala njagala nkuweko katambi kano kati nnyo osobole okubanga ate okalaba tubeere nga ate tweyongerayo wolereza okutandika ekya ssaawa 6 abakuba fireworks yalina fulaga tugenda kufumba bw'oba omanyi nti kati wenna edduuka ly'otaddemu fulaga simanyi ofulaga bagenda kulimba ogitereke naye omanyi nti oteresa ebifu fulaga yaggwanga ate fulaga erina okubeera respect bw'oba ogitambuza kwonoona eggwanga lyayo egenda kukusasulira mubwene bungi kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi ekyo gyala kusanganya ofiisi ewagiguddewo kulu awo kirowooza kyebadde akola kwe kutowa oda bano abayaye baabwe bye bakuŋŋaanyizza okubanga bamenya amaduuka g'abantu n'okubabba reason being balina flag balazi akabonero ak'okwagala ennyo ensi yaabwe because putting on a flag oba oyambadde ambani ya flag ya kala za Uganda oba otadde flag ogipininze oba ku kisenge oba wonna woogitadde for them nti bo bali willing okubanga bakola eryefujjo ly'owulidde ebigambo bibadde mu Luganda
Then who is patriotic and who is non-patriotic? Who is violent and who is non-violent? Who is spreading a gospel of violence? Then it's you. Omusajja Nsereko yabuuza ekibuuzo nti General Museveni yagenda mu nsiko era bagamba nti yanunula eggwanga era bakozesa omwoyo gw'eggwanga ogenda mu nsiko okununula eggwanga olijja mikono gy'Obote. Obote nge yali afuga ebiseera ebyo katumuyite General Museveni kati ye yali alabanga Museveni ali patriotic agenda onunula eggwanga oba yamulabanga rebel omuyeekera ali mu kubeera nga alya mu nsi ye olukwe. Kati ekyo naawe kyebuuze kano kaabalina magezi bokka be bayinza okukategeera sigenda kaddamu. Kaakati nno bino bireeseewo controversies ekibireetawo ebigambo bingi mu bantu bangi n'aba NRM nabo ne batabuka. Wuliriza. Bw'obanga efulaga osobola okugibika ku keesi y'omulambo olwate omulamu atambula. What are you talking about? Mugundi yafudenga omuzira ne tumutekako efulaga. What are you talking about? Lwaki ye omulamu omujjako right ebeera nayo? Alo bantu mwe muli bantu baffe tuli mikwano gyammwe namwe muli mikwano gyaffe naye ebintu ebimu mbanga muli obisalawo mumanye we mukoma stop politicking everything. Politics. What are you doing? Politics. Omuntu tanyumirweko ewatali politics. Omuna Uganda teyeyagaleko watali politics. Alo bw'obanga osobola okukwata efulaga ya Uganda n'ogiteeka ku mulambo gw'omuntu omuntu atakyassa ne muteeka mu keesi embwa abadde omuzira ne mumuwunvinga okumujja gy'avudde mpaka Uganda. Lwaki ye omulamu atambula okubeera ne fulaga kive? Why is it a crime? Yomukuba na NRM era abapininga ne questioning opposition ebibuuzo ekumakyano olweggulo n'olunaku olwaleero atunuulidde ab'ebyokwerinda nga abuuza lusoka omwogezi wa police nga mugamba kino ne bino byatandika ddi okuba biti. Gwe wuliriza kati bano banjawulo bombi NRM naye bonna entegeera yanjawulo. Wulira kati amale buli wolaba fulaga boda bwekuyitako ng'erina fulaga oyo munnaffe alina ebyokulwanyisa. Oyinza okuyita wali ekatwe wonna nga bweziri nti awo ye bbeesi yaffe. Bwe mumala okukola ebikolobero muntukira awo mujja kufuna obuyambi bwa backup. Kati gavumenti emanyi obuyeekera n'engeri abantu gye bakolamu obutabanguko. Bino byonna bye mulaba e Tanzania, Bangladesh, Ruddawa bibaaka babissaamu ssente. Weewaawo public esobola bigoberera oli n'agoberera nga gwa munnayuganda wenna naawe ali mukundamu ulaba bulabi fulaga ate nga fulaga kintu kyangu kya ggwanga naye ng'ekiri emabega waakyo tokikola otya tokimanyi. Oli ayinza okugamba tulese ejjambiya zaffe emitwalo egi n'emmundu zaffe 4,000 nti akalulu bwe kaggwa bwe kati ku lunaku bwe ruti tutandika okutematema abantu. Wabula bw'olaba wa booda oba wa takisi ng'akuyitako ng'alina fulaga oyo munnaffe linnya bulinnya okola otya? Oba wosanga ekizimbe nga kiriko fulaga awo waliwo ejjambi. Omulenzi ono tamale Dr. Tia Male anyumira, but such kind of people bambi tobanenya ono wa mugaati yakugambya ako kabonero kabuyeekera pasita mukuye wammasooka obambuulize wano byobadde obuuza. Ebo nganti ojja kunkubanga osanze ku tteno bendera obanga
nze mbanja jiweeka kumpi mundabenga nezzolo atambula kwaiminyungamba otya why ng'oyisinziirawa okumera obulevu buno bwa waggulu gwe ng'ogamba mbojja kunkontrolinga how why ng'akutte mbu kati nzaawo mbabuulira nsejjusa nakwejjusa ne bebakuba ne bebatanze sikiina namu buzibu nga nfiiri kwegankawesa ogenda kigamba ki nga bwe ndiba ndi awo ng'ozise nga nawe wafudde ng'oŋŋamba nga nkugamba siggwe wanzitambu wanzitira ki nti nakusanga okutebendera nyoko yagingulira bendera gye naguze ne ssente zange bendera yeggwanga okulya ekinyonyi kyeggwanga ng'oŋŋamba otya I mean mulimu ebintu nfe bita ayamwe mata okawulidde musajja mulamazi ayagala ensi ye for sure David, you're just trying to politicalizing everything. Why are you politicalizing everything? This flag represents us, we Ugandans, and I think mwandibadde mukunga abantu to just mobilize people and you emphasizes them to buy flags and put them in their houses, in their businesses, and yeah. Ninasho mujembadde ndaba ankulu omwagamba nti bw'ogenda mu hotelo yonna e Kenya n'osulayo ebimu ku birabo bye bakuwa bukopo ne bakuterako either bracelet oba ne bakuwa obukomo nga bwa Kenya bracelets nga buliko colors eggwanga erya Kenya as ni bakwagazisa ensi gy'oba okoze ekyoyingidemu. Yet here in Uganda it's another story to tell. Wow. Kankuwe video eno eyono omwana tweyongereyo de fulaga ya Kenya mu motoka ng'akyaddemu omukono ng'agyetimbye than oyoko okubeera ne ye ya Uganda. Does it make you happy? Kikusanyusa kyokka n'osanga omwogezi wa police n'osanga omwogezi wa police gw'osuubira okunoonyereza naye n'abeera influenced by some political activists. Naye mwekikye nnyo. What is your problem? Buzibu ki? In fact, instead of making it a must, buli muna Uganda okubeera ne fulaga ya Uganda in your office, at your house, everywhere. Everywhere. Mwali kifudde must buli omuna Uganda okubeera ne fulaga ya Uganda mu mmotoka yo, mu nsawo yo, ku kooti yo, ku nyumba yo, ne gye weegadangira ng'oginayo. Awo enkomye. N'ebigambo bino ndowooza biwulikika bannange. Anyway, let's dive into His Excellency Robert Kyagulanyi's speech at Lubaga Cathedral. Njagala nange okutwala omukisa guno okubayozayoza mwenna okuyita mu mwaka omukadde era okutuuka mu mwaka guno omupya ogwa 2026. Omwaka gwe tuyiseemu gubaddemu mazima ebirungi bingi ebituukiddwako abantu ab'enjawulo. Nsaba okubayozayoza era okusaba Omukama ayongeze ebirungi byabawa mwene enju zammwe wamu ne bemukulembera. Mu mbeera y'emu era omwaka ogwo gubaddemu okusoomozebwa kungi. Bannaffe bangi batugenzeeko, bangi banyigiriziddwa. Tuyingira omwaka guno nga bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. Nsaba tubase mu ssaala zaffe Omukama ayongere okubagumya era abongere essuubi basobole okudda twegattako kubanga tebalina musango. Nange ngatta eddoboozi lyange
okwaniriza obubaka bw'omutukuvu paapa amazima ng'era Ssaabakristu bw'eggwanga bw'ayogedde omutukuvu paapa obubaka obwo alinga eyabusindikidde ffe bannayuganda naddala mu kaseera kano nga tubuzaayo wiiki 2 zokka okutuuka ku kulonda kwe tusuubira nti kwe kuyina okuyamba eggwanga lyaffe okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala mu ddembe ne mu bwenkanya. Omubaka bw'omutukuvu paapa bubaddemu ennyingo nnyingi naye ennyingo 2 oba oliawo 3 esinga tukwatako ffe nga bannayuganda. Ennyingo esooka ate nga nkulu nnyo eyo tukubiriza okuuma okukolerera n'okuyaayaanira emirembe gibukale buli wamu. Mazima ensi tesobola genda maaso nga terina mirembe. Omutukuvu paapa tukubiriza naye era tukkirize ffenna nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe okulaba ng'emirembe egyo gibeerawo. Era nga Honorable Nassolo bw'akyogeddeko nti emirembe okubeerawo waliwo ingredients oba ebinnonogo ebibeera mu mirembe egyo. Kizibu nnyo emirembe okubeerawo nga tewali bwenkanya. So nsaba okukubiriza bonna bekikwatako naddala abo abalina obuyinza okufuba okulaba nga wabeerawo obwenkanya, kubanga batuyigiriza nti emirembe si embeera y'obutabawo lutalo wabula emirembe kwe kubaawo ku bwenkanya. Peace is not just the absence of war but the presence of justice. Era nsaba ffenna tujjukire nti amazima omuntu okuba n'emirembe aba alina okuba n'eddembe. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talina ddembe lye ate n'aba n'emirembe. So ffenna kitule mu mitima nti tulina okukolerera obwenkanya. Abo abalina obuyinza bafube okuba nga waliwo obwenkanya kisobozesa okuba n'emirembe, ate n'abantu babeere n'eddembe lyabwe awo wamma emirembe gisobole okubukala mu ffenna. Omutukuvu paapa alina n'ennyingo gy'ayogeddeko ate nga nkulu nnyo naddala mu kaseera kano. Ennyingo gyawumbyewumbye mu kyayise rule of law oba enfuga ey'amateeka. Kikulu nnyo ffenna ne tugoberera amateeka, abafugibwa n'abo abafuga, abakulemberwa n'abo abakulembera. Amateeka gano gatukwatako ffenna. Kikulu nnyo abakulemberwa ogoberera amateeka, naye ate mwatu kikirako obukulu abo abakwatisa amateeka okuba nga bagagoberera, awo kireetere n'abo abakulemberwa okugagoberera n'ogawa ekitiibwa. Amateeka mangi getugoberera era wabaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nnyo ku mateeka agaliwo mu biseera ebyokulonda. Mu kaseera nga buli omu abuusabuusa, buli omu teyeesiga munne, kirungi nnyo nti tulina amateeka agakola ku byokulonda era tugagoberere. Waliwo etteeka abantu bibadde bakubaganyako ebirowoozo. Etteeka eryo liri mu act oba etteeka lya parliament lye bayita Presidential Elections Act section number 31 oba akawaayiro 31 subsection 4 erigamba nti bannayuganda bwe bamala okulonda baddembe okutunuulira ebigenda mu maaso n'okuuma akalulu kaabwe nga bayimiridde emita 20 okuva ku meeza we balondera. Nsaba okubiriza abo abakuuma ddembe n'abo ab'obuyinza basse nnyo ekitiibwa mu eri etteeka era bakubirize ne bannansi okuuma emirembe naye nga bagoberera etteeka eryo. Babeere bamativu mu mutima, etteeka baligoberedde naye balikozeseza okufuna kye baagala ne bafuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga basobodde okuuma akalulu kaabwe mu buntu bulamu, mu bukkakkamu, naye ate nga batunula enkaliriza. Njagala okumaliriza obubaka bwange nga nsinziira wano mu nnyumba y'Omukama ng'era nnyimiridde wansi wa bendera ya Uganda, mwenna okubaagaliza omwaka omupya omulungi ne Uganda empya
ennungi omukama abeere nammwe. It has been a real nice show. Thanks for watching us here at Beyond the Newsroom. I'm coming back with other stories. Stay tuned then. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.